Chamunanga mulabi wa Mulungi akyali ku Director Van Crash oba DVC updates. Tusimenye okubanga tulinawo olunaku olwaleero era nga bwe tukuweereza amawulire ag'enjawulo. Omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba gwe bayita Bobi Wine leero yapostinze ku mutimbagano era ng'akozesa ekibanja kye kya X ng'abagamba nti mu Lwokusatu oluno wiiki eno wabaddewo meeting yabadde Gulu. Gulu mukimanyi ekibeerayo, mumanyi abeerayo general omu abeera Gulu ye General Salim Saleh. Nga meeting yabadde Gulu yabadde wakati wa European Union, abakulembeze ba European Union, ababaka be basindika ku luli ne General ono Salim Saleh muganda wa Museveni, naye nga ambassador we Germany we Uganda His Excellency Matthias Scha ne ba ambassador abalala balaze obutali bumativu n'embeera egenda mu maaso mu Uganda. Kutandikira ddala ku social media tulaba posti za omukulu mutabani wa Museveni General Kainerugaba Muhoozi za postinga ku X n'ebikolwa ebigenderako ate nga mwe mwali n'ekyokubatiisa yatiisatiisa ababaka bano ba European Union nti lwaki baagera ne basisinkana Kyagulanyi ku headquarters za NUP baali boogera ku nsonga za human rights n'ensonga zitagenda bulungi mu maaso mu ggwanga Uganda. Naye ate meeting eno we yaggwa wayiseewo essaawa ntonoko ate gavumenti eno yavaayo ate nga erumiriza omubaka ono wa German ambassador Scha Matthias nti ate yasponsoringa abayeekera mu ggwanga Uganda abaagala okuggyako gavumenti eno. Bagamba nti ate bano abayeekera bano bonna basinga bawagizi ba NUP ng'ekibiina. So His Excellency Bobi Wine n'abalaga nti kino ekikolwa si kipya nnyo kubanga kino ekikolwa kizze kikolebwa ebbanga eriwerako era nga kikolebwa gavumenti y'emu nga bwe bakolawo ebintu ebiti mwe muli n'okutulugunya abantu ne babawamba era nga byonna babikkirira bagamba nti munange bano baziba misango babatutte mu makooti naye ne babatwala mu makooti teri yawanguddeyo musango wadde n'ogumu tebawangulwa misango okuggyako be baakaka okukkiriza omusango ate ne babata abamu ne bagaana bo bakyaliyo. Kino kikutegeeza nti no enkola eno ezze ekolebwawo ebbanga erizze liyitayitawo eriwerako naye nga tekolebwa mu mateeka wabula mu bumenyi bw'amateeka nga n'ekikolwa kino kyazzeewo kyogamba nti no bano bayeekera era basponsoringibwa Germany nga omukulu ono ambassador gwe bagombyemu obwala nti ate yasponsoringa NUP mu bikolwa ebyobuyeekera si kikolwa kirungi oba si kikolwa kyamaanyi nnyo olw'ensonga nti kibadde kizze kikolebwa mu ngeri emu oba endala. N'agamba nti nno munnange baagala Bannayuganda basirike babatiisetiise bonna batye basirike busirisi naye ate ye akulaga nti bajja kusigalako ku mulamwa balemezeemu era balabe nga Uganda esobola okubaako n'okukyusa obukulembeze obutali kuyuwa musaayi. Ebifaananyi bye mulaba yono ambassador gwe bazze bagamba nti no ate yabadde ateekamu ssente Bobi Wine n'aba NUP abayeekera bazze bakwata. Mujjukire nti abakulu nga Edi Mutwe Akilewo Kivumbi Smart wa Bobi neno Mutwe naye nga abeegasseeko n'abalala bangi bamachete bonna abali mu makomera right now baagala bateekako misango gya butujju. Mujjukire na bulungi nti wiiki eno yennyini etteeka lya court martial okuddamu okuwozesa bannansi abatali bannamagye ba civilian yayisiddwa era nga n'omukulu Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo ate ne yeebaza ababaka bonna ku kikolwa kye bakoze kirungi abaataddemu stamp etteeka ne liba nga liteekebwa mu nkola era nga mulaba ekiwandiiko ekyafulumye leero manye ejjo nga kino ekiwandiiko bagamba nti security forces closely monitoring emerging rebel groups in the country. Nga balaga nti no ebitongole bikumaddembe bitaddewa eriiso ejjogi okwetegereza ebibiina ebyobuyeekera ebijja bimeruka mu ggwanga Uganda. Agamba nti no security and intelligence services have over the past few months arrested and interrogated several suspects with links to organized armed rebellion. Ti mu myezi egiyiseeko abakuumaddembe bazze bawamba bazze basiba era
wagiyita interrogation nga baagala bajjamu ebigambo bategere kubanga balina okuteebereza nti waliwo ebibiina ebyobuyeekera ebyagala okugjawo nga bikwata mundu. So ate nga balaga nti no bino ebintu mwe mulimu okwonoona ebintu by'abantu, amasanyalaze, ate nga area ezisinga okuba nga ziri affected eziri mu Central Region, Wakiso, Mukono, Kayunga, Luweero, Nakaseke, Kiboga, Nakasongola, Mityana, Mubende, Mpigi and Greater Masaka region. Some of the arrested suspects previously posed off as opposition political party activists. Nti abasinga ba suspect bakakwata bazze balaga nti babadde berimbika mu kuba nti ba activists ba opposition party naddala ekibiina kya National Unity Platform. Era kyovolaba link zino bazigobereza ku National Unity Platform nga balaga nti bino byonna bikolebwa naye ate abantu bebasuubirizaamu kubanga bebakwata mundu abayeekera ba NUP. Bino tuze tubiwulirako ku bablog ab'enjawulo abadde batwala amawulire ag'omunda naye nga batulaga nti baagala kuwandukulula kibiina kya National Unity Platform era kiremena kugenda mu byakulonda omwaka ogujja naye nga obujulizi bukyabuze kubanga ne statement nelaga nti no abasinga ba suspects tebanatugambako nti waliyo omuntu gwe bakonfaminzeko wabula just ba suspects. Nagamba abasinga era baluwa ngegamba nti abasinga batwalira mu kooti ne bateekako emisango era abasinga bakyali eri balinda kivaayo kisembayo era ne bagamba nti bagenda kweyongera kubanga balina kaweefubona agenda mu maaso kulaba nga bagezako okustopinga anything ekiyinza okubaako ng'ekyobuyeekera mu ggwanga Uganda. Bino ebikolwa bino byawandikiddwa Chris Magezi ono nga ye Acting Director Defence Public Information. Jukira nga twali tulina kulayije yali atera okutuwa amawulire bwe gatyo wabula nga leero bakyusamu era naga nti balina evidence nyingi nnyo eraga nti bano bazze beekunga ndooza bawulira ebintu nga protest vote ate ne bawuliramu muzimba eggaali biki ebyo ate twagala kujjako gavumenti eyo byonna bibalaga nti nno balina okukolawo ekisoboka okulaba nga obuyeekera tebukola ki tebuvaayo. Jukira Muhoozi Kainerugaba yapostinga post eno ng'agamba it is an abomination. European Union in Uganda is really playing with fire. Sawa nti kive nnyo kikafuuwe baba European Union mu Uganda bali kuzanyisa muliro. Agamba kale katuwalage. Jukira yabasuubiza no sanctioninga n'agamba agenda bagoba mu ggwanga lino mujja bonerera naddala abo yabuuza Bobi Wine gamba bonna ababaka ngabo balaba abo yaboogerako dda ku mukutu gwa X oyo General Muhoozi Kainerugaba nga yabikola yeke nyini. Yes, embeera y'obwetyo bweri hashtag ebaddeko omukulembeze gyataddeko ebaddeko Free Uganda. Uganda eri mu buwambe era anytime tusaba busabi tuteebwe tulabe gye binaggwera naye nga kyo mukitegeddeko nti ekibiina ekya NUP anytime abantu bali eyo bali mukaweefube ababaka muli mukaweefube bakunoonya kaadi kola ki naye muveeyo mulwanirire ekibiina kyammwe olw'ensonga nti ebigenda mu maaso biraga nti ate kyo bandikiwandukulula ssaawa yonna balinda bulinzi kiseera kyebagenda okikola ate mu kukiwandukulula tekigenda kukomaawo wabula mulimu n'okukwata abalala n'abakulembeze bennyini nga mwe muli ne His Excellency Bobi Wine bandimukwata na bonna bakulembera nabo ekibiina kino kya National Unity Platform. So musigale ku DVC updates njasigala nga mbaweereza era nga mbawa ebinaba biguddewo tumanye tutambulire wamu mu nsonga ya Uganda empya